Yes, ku Projan Media TV tubebaza olunaku olwaleero okubanga mwekuumidde ku mukutu. Ffe tukuwa buli mawulire agenda maaso mu ggwanga, omulimu go subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, amawulire mangi naye woba tonyize kade ako oyinza okugasubwa. Ate woba tosubscribinze oyinza okugasubwa. Yes, olunaku olwaleero lwa Sunday era nga abantu ab'enjawulo bagendako mu bifo eby'okusinzizaamu era twalabye ne Bobi Wine agenzeeko mu church n'asaba era ne mu kuvaayo n'asisinkana Museveni ndowooza mulabye awo naye agosiga mawulire eyo story ngibateereddeyo. Omukyala amanyiddwa nga Natalia Ozzy. Omukyala ono nga ffenna tumanyi akola wali ku NBS show emanyiddwa nga Anikati oba Anikati Kalakata akola ne Zara Toto. Omukyala ono Natalia Ozzy yeesimbyewo ayagala kuba Lord Councillor e Lubaga. So omukyala ono bambi olunaku olwaleero yasazeewo agendeko mu kyaki ya Bugembe. We yatuuse mu kyaki ya Bugembe ne bamuyita asobole okubanga abaako ne byayogera. Abaako abantu basiima abamuyimiriridde mu campaign. Omukyala ono takirumye namu. Omukyala ono ayogedde omwami amanyiddwa nga Prophet Elvis Mbonyi. Agambye mbu Prophet Elvis Mbonyi omusajja we ffenna tumumanyi, abantu abasinga mwamumanyira kuba nti alagula ebintu, ayogera ebintu ebigenda obbaawo, abamugamba bituufu, abamugamba si bituufu, naye nga yoyo omukulu Prophet Elvis Mbonyi agambye omwami ono abantu kye bamulowoleza si kyali kubanga yakwata milioni 10 eyasooka omuwa ssente milioni 10 n'amugamba kola kampeyini. N'amugamba kola kampeyini ne Juliana Kanyomozi y'omu ku baakwata ssente ne bawa Natalia Ozzy ne bamugamba muwala gwe genda orepresentinga abantu b'e Lubaga ffe tukwesiga ate ne karakita yo ekikula kyo kirina kuba mu bukulembeze. Omukyala Natalia Ozzy n'asanyuka nnyo era olunaku olwaleero bye bintu byadde agamba abantu nti nsiima omukyala Juliana Kanyomozi yavaayo bambi n'ampa akasente akantandika kampeyini zange ne yeebaza ne Prophet Mbonye eyamuwa milioni 10 naye okubanga ayongerezaako kampeyini ne yeebaza n'omukulu Pastor Bugembe okusobola okubanga naye amubeerereddewo mu ssaala ne mu bintu byonna ne NBS TV. N'agamba nti ye ng'omuntu tamanyi bantu kye bagenda kulonda naye ng'ali sure abantu bagenda mulonda era yonna gy'oli woba oli Lubaga gezaako kubanga omukyalo ono mutunulemu Natalia Ozzy omulondi kubanga ayina buli mbala y'okuba omukulembeze. Likinga, commentinga, subscribinga osobole okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga.